And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Come ye sinners, lost and lonely, Jesus' blood can make you free. For he saved the worst among you when he saved a wretch like me. And I know, yes I know, Jesus' blood can make my sin. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the foulest sinner. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Abadi ku NBS, please stand up in your houses. The blood of Jesus upon this country, upon your family, upon everybody. Lift your hand and say, oh, the blood of Jesus. Buli ali ku Facebook, YouTube, the Worship House page, Pastor Wilson Bugembe page. Just say, oh, the blood of Jesus, it washes. Hey, muri mwamanyi. Pause. Mwanike emikono. 14 tugenda kulonda. Ayi Mukama tukwegayirira. Tulonde mirembe. Ate eggwanga teritabanguka. Amusaayi gwa Yesu. Buli muntu alagudde olutalo tukisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Uganda teridda mabega. Era Mukama nsabira buli eyeesimbyewo yimirira gy'oli yonna. Nsaba Katonda bw'aba ddala ayagala oyitemu tewabadde ogoli kusuula. Wulira, nsaba bwe tugenda okulonda Katonda y'aba alonda. Wulira, buli nze sala yange yino, buli eyeesimbyewo nga Katonda ayagala ayitemu tewaba kimugaana kuyitamu. Wulira, na buli ali mu bukulembeze oba mu parliament oba wa nga Katonda takwagalayo, nsaba mu linnya lya Yesu buli aliyo nga Katonda takwagalayo, ne bw'okola ki, ne bw'okozesa eddogo. Ate nsaba buli eyaliyo nga Katonda akyamwagalayo era tavaayo mu linnya lya Yesu. Ate nsaba buli eyaliyo nga yeesize eddogo na misambwa, ng'akozesa mizimu, ng'akozesa abalogo, agwe ekigwo ekiramba. Buli ayeesimbyewo nga Katonda amwagala abeereyo mu gino emyaka egiddako, okuva ku LC1 paka mu highest office, nga Katonda akyakwagala obeere mu kifo ekyo. Buli eyeesimbyewo nga Katonda takwagalayo era tojja kugendayo, naye buli eyeesimbyewo nga Katonda yateesa toyina obeerayo, ne bw'oba toyina ssente, ne bw'oba toyina ki, Katonda yennyini akuyiseemu mu linnya lya Yesu. Kampulira amiina 3, ey'okubiri, ey'okusatu. Buli mulwadde ng'ekirwadde kiganye wanika omukono. Ayi Katonda, nsaba amaanyi go, Grace yalazeewo. Let his power go through this NBS TV
Go through Facebook, Pastor Wilson Bugembe, the Worship House page, and YouTube, Pastor Wilson Bugembe. I pray whoever is watching all over the world, let every sickness be healed. Let every pain be lost. Let every curse be broken. Let every demon leave. Let every pain leave your body. The blood of Jesus upon this country. The blood of Jesus upon Uganda. Peace on 14th, even after 14th. Nsabe mirembe nga tumaze okulonda n'onaku lwe tulonda tewaba n'omu afa. Nsaba omukisa, nsaba obugagga, nsaba siriimu awone, kansa awone, bw'aba Yesu gy'ali ng'alina amaanyi, kolona awone, ebirooto bife ebibi, abali e Nakasero, abali kwa HK, abali e Mulago, abali mu ddwaliro ensambya, amaanyi ga Katonda gaago gabasumulula, abali ewaka gaago gabasumulula, abali mu ICU gaago gabasumulula. Twala okuwona kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Hallelujah. Hallelujah. Now ali wano wona. Be healed in Jesus' name. Please have your seat. Osobola okutuulako. I was expecting my sister here, But Nancy, the presidential aspirant. She told me she's very fast. She's in Manatha. Yeah, I wanted her to be here as I make this prayer. But, so abamawulire, sorry, ayinza obutajja. Kuba ngambye ali wala. However, Naye ate this is a special announcement. kino ekirango kya njawulo. The 27th of March, Nga 27 March, I'm calling upon people that love God koowula abantu bonna abaagala Katonda. for a breakfast here at the worship house. Tujje ffenna ku breakfast wano ku worship house. I'm believing God for like 200 families, just because present here 200 families. Nzikiriza ku lwa Katonda family 2. I'm going to give you cards and I'm going to cook a breakfast. Even if you are abroad on social media, you can send your brother or sister. I want to roof this church to Vemutenti and Nkadde. And each family, I want to see families. Some of you have followed us, you've never even been here. I'll give you a number next Sunday which you can call and say my family will come for a breakfast. And each family will give me 1 million for the roof of the church. Buli family nsaba enfunireyo akakadde tusobole okusereka ekkanisa. Are you members here? You people. Worship house families and families that follow me online and on TV. Family eziva wano ku worship house nezo ezitufollowinga online The ku TV. breakfast will be for free. Breakfast ejja kuba ya bwereere. But I'm believing God for a family that can give the church 1 million that breakfast. It will be Saturday morning from 8 to 10. Just 2 hours we roof God's church. 10 agenda tugwira teja tugwira na ye kaddiye. So tutuusa okusereka mwebale kuwaayo. Kakati your breakfast 27th, if you follow me, you pray with me, I just need you to call a number I'll give you next Sunday and say, please, my sister will come, my family will come, we'll prepare a table for you. You come for breakfast, but you give the church 1 million. I don't know you, but God knows you and you've been praying with us. Even here at the worship house, kwegamba, kino kye tuyitamu oli waddembe, oba oli musiraamu, oba oli ki, jangu ozimbe kanisa, ozimbe omuzikiti gwa Yesu. Just come and build Jesus' Ne mosque. bw'oba olina exiwo nga wamukyawo ogenda kuddayo mugabe pastor agambye ebiri tubiveeko sooka ozimbe church. We are all going to build the house of the Lord. Then bwe nnaamala ekyo nja kujja nsabe buli muntu ampeeyo omutwalo gumu okumaliriza bino madirisa na biki. Bameka bagamba tusobola okuzimbira Katonda ekkanisa. Kale buli muntu akiwulidde, please pray about it. I will give you a number to call and confirm your family table, even worship house families. Buli family enaazimbira Katonda, the Lord will build a future for you. Amen. Amen. Okay. We are fasting for 40 days. Tusiiba okumala ennaku 40. So please, everyone, touch your stomach wherever you are Kwatako olubuto lwo wonna and w'oli. lift your hand up. Omugumu oguyimuse mu bbanga. Okusiiba n'okusaba ennaku 4 era buli lunaku olw'eggulo tujja wano ssaawa 11 waliwo service paka ssaawa 1 nga tusaba
nange ntandika ku Monday. Lunch hour etandika ku Monday, then negundi n'ekyoto kigenda kuddamu the first Sunday. Kigenda kuddamu, I think, I'll tell you. Father, I pray in Jesus' name, whoever is fasting, give them strength to overcome the enemy and give them a great year. 2023 nsaba buli muntu yogera n'akamwa ako gamba, I shall be lifted. nja kusitulibwa, Kireekana emirundi 7. nja kuyimusibwa, Ogwokubiri, nja kuyimusibwa, ogwokusatu, nja kuyimusibwa. lifted. I shall be lifted. I shall be lifted. One more time. You shall be. Katukube engalo zikusiwe. In Jesus' name. I stand here by faith and I declare Uganda shall be peaceful on election day and even after election day. Please keep peace and love your country. And God's people said, Amen. Amen. Na buli alagula olutalo, fire in Jesus' name. I want to ask you a question. Njagala kubuuza kibuuzo. What have you packed 2021? Kiki ky'opaakinze 2021? Eva, you are most welcome. Namulonda, I love you, my sister. What have you packed 2021? Kiki ky'opaakinze 2021? Let me tell you, Kankubuulire. my sermon is what's in your luggage. Enjiri yange ebuuza nti kiki ekiri mu mugugu gwo? Guno omwaka omupya. In this new year, You need to check what you have packed for journey 2021. weetaaga okebere kyoteeseteese ky'opaakinze mu lugendo lwa 2021. Nze nasazeewo, I decided I'm going to travel light 2021. ngenda kutambula nga ndi muweewufu nnyo 2021. Njagala kambala nsigaze nga nyine swaga. Ekaga. Yeah. Buli mugugu ogumenya, buli kisirani, buli kipali, buli kweraliikirira nabirese mu mwaka mukadde. So every burden, every worry and every pain, every curse, I left them in the old year. Buli muntu wanika omukono ogwaddi ogamba, Oh Lord, Ayi Mukama, give me a great year. mpa omwaka omulungi. Amen. Amiina. The shortest prayer I make when the year starts. Let's try it again. Say, Dear Lord, Ayi Mukama, give me and my house nze n'ennyumba yange a tuwe great year. omwaka omuyitirivu Amen. obulungi. Amiina. Buli akubye engalo, let it come with a lifting. Now listen. Katulabona omukulu byapaakinze byetike. Singa bakutuma ne bakugamba nti ku baana ababiri oba ono nayanywa walagi kwetike tongoberera. Manyi ne bwolokoka walagi alwawo okuggwa. Singa bakugamba okusitula ono nange ositulani. If they told you to carry this one and me, who would you carry? Abamu ku mmwe Some of you, oluvannyuma lwa saaviisi ya leero after today's service, omwoyo omutukuvu agenda kukkako owewuke. the Holy Spirit is going to come down upon you and you will become light. Omukulu ono weetike lengera ebiri mu nsawo ye. Look at what is in his bag. Akyalina obukaawu. He still has bitterness. Buli muntu ng'okyalina obukaawu. So every person with bitterness, Nsaba bufulumu olwaleero. I pray that it will depart from you today. Obukaawu butwa, Bitterness is poison. butta nnyini bwo. It kills the one carrying it. Oba ani yakunyiiza, oba ani yakusobya. Bayibuli egamba mu 1 Peter 5:7. Kwata emigugu gyo gyonna ogiwe Yesu kuba afaayo, afaayo. Cast your burdens onto Jesus because he cares for you. 1 Peter 5:7. If you are still carrying bitterness this new year, bw'oba okyetisse obukaawu omwaka guno omupya, bwenkanyuga ng'okuba engalo, for it will leave your mind right now. 1, 2, 3, no more bitterness in your house. tewakyali bukaawu mu nnyumba yo mu linnya lya Yesu. Omukulu ono This gent akyalina faithlessness. still has faithlessness, obutakkiriza. Gw'omanyi waliwo omuntu omu namugambye guno omwaka gugenda kuba mulungi, n'agamba ebyo mbiwulira buli mwaka nga gutandika. I normally hear you say that the year is going to be good, so Katonda ntumye the nkugambe, Lord has sent me to tell you. beeramu n'okukkiriza okutono ng'akasigo Have a k'akalidda. little faith as small as a mustard seed. Buli ali ku NBS, buli ali ku Facebook, beeramu n'ekana akagamba omwami wange nandimulaba guno omwaka, nandirinnye ennyonyi guno omwaka, ngenda kuwona nzireyo ku mirimu gyange. Beeramu n'aka akagamba naye Katonda nga bw'ali Katonda. Ate mbabuulire,
mpulira mu sipiriti yange nga guno omwaka gwe mwaka ogugenda okubeeramu obugabirizi bwa ssente z'otakwatangako This what year is spouse. going to have divine provision like never before. Little What you faith have. as a mustard seed. Okukkiriza kutono nnyo ng'empeke ya kalidaali. 1, 2, 3. Faithlessness. Obutakkiriza. Olaba omugugu gumumenya. His burden is so heavy on him. Ayina frustration. Yeetamiddwa. Ekireeta frustration What brings frustration kwe kusabira ekintu ebbanga ddene nga tekikyuka. is to pray for something for a long time and it doesn't change. N'osabira bbaawo atereere mazima ge nyina ayongera kwonooneka. You- N'oba frustrated. You pray for your husband to become a better man, but he goes on into what he N'osabira does. ekirwadde kikuveeko, ekirwadde ne kigaana. N'osabira omwami. Waliwo oli yagamba munne nti munange abasajja bonna ye bali mu kkomera eruzira. All men are in prison at Luzira, somebody told a friend. N'onoonya omulimu ne gukubula. You look for a job and you fail to get one. N'osaba ekintu kirwadde kigende n'oba frustrated. You Kati get- ekyo bw'onajja nakyo mu guno omwaka. When you carry that Wait. to this new year, Katonda si musiru the Lord is not foolish okutuula n'ateesa. to sit and come up with an N'agamba guno idea. omwaka nguzinzeeko ntandise omupya. Beera n'ekino ekigamba naye mu nnaku 365 mwandibaamu ennaku nga 10 oba 2 oba 3 Katonda zagenda okunsanyusa n'abaana bange. I might have a few days that the Lord is going to make me glad in with my household. Buli muntu ali frustrated ekirwadde kiganye ate okyakyetisse 1 2 3 throw it away. Kikumenyera bwere. Kino nga tekuli. Hopelessness. Obutaba na ssuubi. Gomanyi waliwo n'omuntu buli kaseera balowooza nze gwolaba ye guno omwaka nandifa. Some person keeps believing that they might die this year. Talina ssuubi liwangaala. Nze nnyina essuubi okuwangaala I Katonda have hope to ng'akyali mulamu. live as long as the Lord still exists. Bayibuli egamba mu Luka 18 olusooka. Luke chapter 18 verses 1, the Bible says Abaana b'abantu that the sons of men, mu kifo ky'okuzirika instead of fainting, musabe. they ought to pray. Wanika omukono. Raise up your hand. Sabayo Katonda obukaddawo nga 10 musabeeyo musabeeyo ku mulimu musabeeyo ku kintu awo ekinene tosaba bitono musabe amagezi musabe amafuta musabe emirembe mu mutima essuubi kati kuba engalo nga buli kyosabye ogenda kifuna. Hey! Bayibuli egamba nti omuti ne bwe bagutema ne guvunda n'ekikolo ne kikala When a tree is cut and even the shoot rots, gusobola okuloka. it still has hope of leaf Nangirira sprouting. waliwo omuntu andaba oba otudde wano beera n'essuubi kino ekyobutaba na ssuubi kikanyuga eri ojja kuloka. Throw away hopelessness, you're going to sprout in the name of Jesus. Mu nsawo y'omukulu ono mulimu unforgiveness. In his bag, mulimu obutasonyiwa. Waliwo omuntu okyanyiigidde pasitawo okyanyiigidde baabawo nankola bw'atyo okyanyiize omwaka guli wanyiiga neguli wanyiiga neguli wanyiiga kaakati kino ky'ogenda okukola This is what you're going to do. ogenda kwesumulula You're going to release yourself ogambe nkusonyiye. and say, I forgive you. Bw'onaamusonyiwa ne Katonda agenda kukusumulula mu The byonna. moment you forgive that person, the Lord is going to forgive you in all. Bayibuli egamba The Bible says, Alexander omukomazi Alexander the coppersmith yankola bubi. did me wrong. Bameka ng'olina omuntu eyakola obubi. How many of you have those people who upset you? Wanika ebyaddala. Buli mukono oguwanikibbwa To every hand that is raised up, towoolera ggwanga. you shouldn't seek revenge. Don't revenge. Towoolera ggwanga. Katonda yennyini agenda kusasula buli eyakola ekintu The ye Lord nga ye. himself is going to revenge against all people who did you wrong. 2 Timothy 4:14. Timoseewo ekyokubiri 14. Omusajja oyo yankola bubi naye naleka Mukama yali musasula. Buli muntu ng'olina omuntu akufuukidde ekizibu Katonda yagenda omusasula gwe teweetaaga gwe musonyiwe. It is the Lord who is going to do vengeance against them. You should just forgive them. Hatred. Obukyayi. Buli bw'otasonyiwa ogenda ku leva ate ya bukyayi. Every time you don't forgive, you go to the level of hatred. Kyovulaba abantu beekuba amasasi. That is why people end up shooting each other. Bayibuli kyeva egamba mu Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26. Ekyo tukisome ffenna. Egamba bw'eti. This is what the Bible says. 1 2 go everyone.
I will give you a new heart. Buli muntu ng'olina ogutima ogubi Mukama akumpeera omutima omupya. May the Lord give you a new heart if you have an evil Buli one. atta banne buli aloga banne. May the Lord give you a new heart. Mukama akuwa omutima omupya. Munnange essaala zino zikola ekyawula classroom ku church. Classroom teacher akusomesa naye mu church wabeerawo power to do miracles. Kale ngambye ne bw'abanga omuntu oyo abadde akuloga Katonda agenda muwa omutima omupya akuveeko mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu. Amen. So don't carry hatred in the new year. Teweetikka bukyayi mwaka mupya. It will bind you. Bujja kukusiba. Sonyiwa abakola obubi. Forgive those that hurt you. Bible egamba ngenda kuwa omutima omupya. I will give you a new heart. Nkuggyemu omutima. Let's read it. I'll give you a new heart. Ndikuwa omutima omupya. Mwe abatta bannammwe. You need a new heart and a new spirit. N'omwemme empya. I will remove from you a heart of stone Ndikuggyamu omutima omukalubo ng'egejjinja. and give you a heart of flesh. Ne nkuwa omutima omugonvu ng'ennyama. Nsabira buli alina omutima ogwagala okutta, okuloga, okuzza emabega, okuva olwaliro Katonda amukyalira amugambe va ku mwana wange, amuwa omutima omupya ogumugamba muveeko mwagale bwagazi. 1, 2, 3. May the Lord give you a new year, a new you, and a new heart. Mukama akuwa omwaka omupya n'omutima Kuba omupya. engalo mu linnya lya Yesu. Amen. 1, 2, 3. It's a new year. Hatred. Obukyayi. And finally, N'ekisemberayo ddala. I've decided Nsazeewo. this new year, Mu guno omwaka omupya. me not gonna do nothing with negative people. Sigenda kukwatagana yadde n'omuntu ayagaliza obubi oba ayatula obubi. Did you hear my English? Me got nothing to do with negative people. Siyina kakwate konna ku bantu babi oba bakola bubi. Negative people can drain. Abantu abo basobola okukukaza. They can slow you. Basobola okukusoobya. Gwe lowooza ku muntu eyakola essimu. Think about somebody who manufactured a phone. N'agamba ngenda kukola ekintu ng'osobola okubeera mu Africa n'oyogera ne munno ng'ali New York. Abaamuliraana bonna bandigambye ekyo tekikola ki? Tekisoboka. Yagamba nti nja kukola ettaala ng'eyaka ekiro. Tekisoboka. Kasita weeriraanye abantu abatakkiriza ababeera nga bo babeera negative. Babeera negative. Abantu abo bagenda kuziika tonnafa. Kaakati guno omwaka bagenda kuva mu nsawo yo. This year they are coming out of your back in Komyawo. the name of Jesus. Buli muntu alina abantu abakolimira abatakwagaliza. Waliwo omusajja imaamu. There is an imam. Imaamu oba we Makindye. I think he comes from Imaamu we Machindi. muzikiti. He's a Yampita n'anfa Muslim. emmere n'ayita ne basiraamu banne ba imaamu n'agamba bannange ono ye pasita nze gwe ndowooza nti ye pasita asinga okwogera wano omusajja mwagala nnyo nnyo n'anfumbira emmere baisiraamu. Oyo omusajja ne mmuliraana okumala omwaka gumungula ennyonyi. If I were close to him for a year, I would buy a Awulira jet. nti ndi wakabi. Mbeera n'oyo omusiraamu okusinga gwe omulokole abeera njogerera ebigambo bw'onkolimira bw'okola. Abantu abali negativu ate gwe kankunnyonnyole bw'otaabajje mu bulamu bwo togenda kubaako ky'ofuuka. 221 negative people. Omugamba nti njava ku mwenge agamba tekisoboka ne jjajjawo yagunywa. Nze gwolaba nja wasa omukazi omu tekisoboka wane waffe bawasa mukaaga. Negative people will kill you. May the Lord take them out of your life. Mukama Bring abakuggyirewo it back. mu bulamu bwo. And I can prove it. Nsobola nno n'okikakasa ekyo kikolako obukakafu. Yesu Kristo Jesus Christ, omusajja omukkakkamu. the very calm, humble man. Abantu abali negative bamusobera. The negative people also perturbed him. Bayibuli egamba The Bible says n'ayingira he entered, Matayo 9:23 Matthew 9:23, mu nnyumba y'omufuzi. he entered the ruler's house. And saw the flute players and noise and the noisy crowd. N'alaba abafuuyi b'emirere n'ekibiina ekyali kireekaana. And he said, N'abagamba nti the girl is not dead. omwana si mufu, The girl is sleeping. omuwala yeebase bwebasi. And they all laughed at him. Mbu bonna ne bamusekerera. Gwokimanyi nti Yesu Kristo tayitangako mulambo nti mufu. Do you know that Jesus has never called any dead person as dead? Bayibuli egamba bonna ne baseka. Yesu Kristo takuyitangako era bano abajja nga bannyombesa. Gwe Bugembe, lwaki oli mukwano gwa Mama Fina? Anene lwaki oli mukwano gwa Kamiri? Nkulaba oli ne mukwano gwa Gundi. Oli Gundi muyaye nnyo. Yesu tayitangako muntu nti mufu. Yesu tayitangako muntu nti mufu. Jesus has never called anyone dead. Era
n'abagamba bakulu mufulume. And he told them to depart from the room. Mu bonna ne bamusekerera kubanga mu Yesu ye talaba kifu, alabanga eyo bizinesi eyo marriage esobola okukola agamaka gasobola oterera. Bwe baafuluma, The moment they got out of the room, buli mutugamba bwe baafuluma, the moment they stepped out, omwana n'azuukira. the girl rose up. Abantu abamu Some people, togenda nabo mwaka mupya, tobakyalira, tobakubira simu, toyogera nabo, bali too negative. Naye Yesu akuleetera abantu abali positive, May the Lord bring you abasuubira positive nti Katonda asobola. who expect that the Lord can do something. Negative people, 1, 2, 3. So what's in my bag? Kati kye kiri mu nsawo yange. God bless you, NBS, and give you a great year in Jesus' name. NBS, God bless you. Kubira Amen. NBS mungalo. Amen. How many of you want to be prosperous 2021? Bameka ng'oyagala kukulaakulana 2021. Throw away everything Kasuka byonna byonna ebirala. and keep this that has everything. Kino ky'oba otereka ekiyina ebintu byonna. Osobola okuwona, osobola okuzimba, osobola okulinnya ennyonyi, osobola okuwasa omukyala, osobola okuleka omwenge. Abamu ku mmwe Some of you, ne nkusibira mu ruumu emu n'abantu bano bammanga. if I locked you up in the same room with these people, Komyawo negative people. Ne nkusibira mu ruumu emu, if I locked you up in the same room, gw'ayagala okufa agamba tulabika tugenda kufa, tulabika ebintu biganye. you who wants to die and you say that everything has failed. Tetukyafumbiddwa, abasajja bonna benzi. Mukimanyi nti waliwo n'abawala abakkiriza nti omusajja tasobola mumuwasa ng'ali omu. There are certain girls who believe that they cannot have their husbands alone. Mbwe abasajja bonna benzi. Kyogamba muggulu tegenda kuba basajja. They think all men are adulterers. Bane muggulu tegenda kuba basajja. Muggulu tegenda kuba basajja. Waliwo abasajja abagenda muggulu, ndi mukazi. Ngenda muggulu, abooluganda nalokoka genda muggulu. Negative people balowooza tosobola kulokoka. Osobola okulokoka ne mu bwakabaka bwa Katonda n'otuula mu maaso, You osobola. can get saved and even get to the kingdom of God. It is very possible. It's a new year. Mwaka mupya. Travel light. Tambula ng'oli muwewufu. Sonyiwa abakozi obubi. Forgive those that have hurt you. Funa omutima omupya. Get a new heart. Lekerawo okuloga banno. Stop bewitching others. Yogera bulungi. Ate waliwo kyebayita negative thoughts. Waliyo n'ebirowoozo ebibi. Kyolaba Yesu yabagamba mufulume. Ono omwana bw'aba anaazuukira mufulume. No wonder Jesus said to them that if this girl is to arise, they should first step out. Eno church bw'eba enaayimirira waliwo abalina ofuluma waliwo n'abalina oyingira. If this church will stand, some people are supposed to step out and others will come in. Negative people. Bantu ababi. Waliwo omwana omu muwala mulungi nnyo nasanga munne ng'amugamba sibamanyi. Abalungi tebafumbirwa. The beautiful girls never get married. I found a friend telling another. Babeeraawo okwemoola bwemozi n'abasajja babakozesa ne babasuula. Nze olw'okuba oba najjula mwoyo ne nnyingira mu mboozi ekirungi bammanyi. Hayi pastor ne mugamba ekyo ekigambo ky'oyogedde kisazzeemu kati. Kubanga bw'onaalowooza bw'otyo era bwe kigenda okuba ky'ogamba buli mufumbo mubi. Obwo obulungi tebugenda kukusala. Ogenda Your kuba beauty is not mukazi in vain. maama You're going to w'abaana. be a very beautiful woman and mother to children. Ebyo byonna ebirowoozo ngenda kufa, sigenda kufumbirwa, nze ngenda kanyuga eri. Waliwo yajja n'aŋŋamba, Bugembe mmwe muli bubi nnyo. Somebody came and told me that we're doing badly. Sitaani tabaagala. The devil doesn't like you, he Gwe said. gw'ayagala. So it is you that he likes. Sitaani anti mwe mumugoba, anti mwe mwafu eyo church, sitaani tabagala, sitaani agenda obbatta, sitaani waliwo abajja mu ofisi yaffe n'ebirooto. Musumba gye bali, naloose bakutemyeko omutwe, nakuloose ofudde, nakuloose church eggwiridde, nakuloose ne mugamba bw'olota Museveni nga togenda. How comes when you dream about the president, Muzunze you don't go to ebirooto. him? Katonda alina ekigambo ekirungi eri obulamu The bwange, Lord alina has a good plan. word upon my heart. He has a plan upon my life. Negative thoughts. Ebirowoozo ebibi.
mirimu gyabula era ogugwo abasajja babasiba era ogwo gwe basiba. Is it your husband that was put in prison? Teri musajja atali mwenzi era ojja kufuna ekyenzi. You'll surely get an adulterous husband. Tandika That is okugamba what you Mukama think. alina pulaani agenda The kunsitula Lord agenda has a plan kunja. and is going to lift me. Bwe weewunye Yesu And you amaze that mu Jesus, bwa Yesu bwe in his kingship, lwaki yabafulumya? why did he ask them to step out? Kubanga ebyamagero ebimu birina ensonyi tebibeerawo ng'abantu abali negative we bali. Some miracles are shy, they will never happen in the presence of some people. So ze 2021 Now 2021. nina abantu besigenda kukyalira Personally, there are those people that I'm not going to visit. bali too negative. They are too negative. Kati wali oli abadde ampuliza bubi ogeza amatama ogeza ennyindo ogeza Somebody was telling me about my weight. gwe buli obulwadde obwannuma gwomanyi dokita yaŋŋamba lya The doctor told me to eat as possible as I could. buli wenzira yiiraba ebitama yiiraba ennyindo kati nimbagamba kati nette abanene bafu balwadde obunene bubi labalabalaba ebitama. Actually mbadde ku lutalo lwa kufa oba kuwona kati okufa n'okugejja ogenda nnoonya ensonga yonna ekufuula happy You're 2021. going to look for every kind of reason that can make you happy in 2021. Gwe worship house Worship house. the next 10 years Emyaka 10 egiddako. we are going to start it in all over different abantu ba worship house mugenda kuba bagagga balamu You are going to be wealthy, alive, and Akiwakanya doing yetuge. well. ogenda kuwona You're ogenda going to get healed, kuzimba. you're going to build. Take away the negative people. Jjamu abantu ababi mu bulamu bwo. Actually Raymond bw'oba olina speed ne Petero yakikola Even Peter did it, by the way. yali akoppa Yesu naye He was yagenda copying okusabira Jesus. Tabitha He went to pray for Tabitha. era naye abantu ne bamusekerera And people laughed at him too, nti tasobola. that it couldn't be possible. Bible egamba he sent them all out. Buli muntu gamba he sent them all out Bonna n'abasaba bafulume of the room. mu kisenge. Then he got down on his knees and prayed. N'afukamira ku maviivi ge n'asaba. Turned toward the dead woman. N'akyokera eri omukazi obufu. Tabitha, N'amukoowoola nti get Tabisa, up. golokoka. She opened her eyes. N'azibula amaaso Seeing ge. Peter, Okulaba ku Peetero. she sat up. N'atuula. Kitegeeza It means abantu abamu bwe batave mu ssimu yo bwe batave mu bulamu bwo bw'onaasigala obawuliriza. Actually va ne ku bantu waliwo ne TV program ng'eri negative, waliwo ne radio program ng'eri negative, waliwo ne social media. Oli yankubira essimu somebody called me n'aŋŋamba teekako gundi blogger akuvuma. and told me that I should go to the page of the blogger because they were abusing me. Musajja akuvumye, The man has really, really abused you. wanditaddeko owulire. You should go to the page and follow and see. Nga kakati And I thought to myself now, bwe mmala okuwulira so after listening to them, nsule bulungi nga ndi kinga oli musanyufu am I banvumye. going to have a good night because of the abusers? Sijja kuwulira I will simply not just kubanga ate nyinayo listen. abalowooza nti nze omu ku bapasita abali cool in this city. Because some people believe that I am one of the coolest pastors in the Kampuliriza city. abalowooza nti nina kyendi okusinga abalowooza nti sirina kyendi. I would rather listen to those who think I am something instead of those who think I am nothing. Positive people can give you wings to fly. Abantu abalowooza ebirungi ku ggwe basobola okuwa ebiwawaatiro Yes, okubuuka. they can give you wings to Bakuwa fly. ebiwawaatiro n'obuuka. Negative people can cut off your wings. Kyokka ate abalowooza obubi bakutemako ebiwawaatiro byo. Kyobola Petero yagamba No mufulumeeko. wonder Peter also told them to first step out. Ate nze nyina ekizibu banange nze bwe njagala. I have a problem when I love, I totally and wholly love. Oyagala fall in love. Holy, holy love. Banange nze mmanyi okwagala abantu ne bankosa. I know how to love people and they end up hurting me. Ne bankosa. They hurt me. Naye bwe mbasanga era ne nsimayiringa. And when I find them, I keep smiling. Omutima ne gungamba tosimayiringa bakukosa ne nga ne bakukosa. They hurt you. Bannange mbabuulire.
Should I tell you something? nze n'enjiri gye mbuulira This sermon that I am preaching, sigibuulira for the sake. simala gagibuulira. Omwoyo Mutukuvu aba nkozeemu omulimu. I am done. I'm done feeding negative people in my life. I'm done. Sikyayagala kuliisa bantu babi balina birowoozo bubi mu bulamu bwange. Nakimala. They cut you down. Bakussa They wansi. kill the king in you. Batta kabaka ali mu ggwe. They make you feel like you are rubbish. Bakuwuliza nga kasasiro. They turn you into a rag. Bakufuula They make you kisimuula. forget the good things God has done. Bakwerabiza n'ebirungi Katonda by'akoze. Me not gonna go into New Year with negative people. Get what I Kati mean? siina muntu mubi gwe ngenda kusala naye mu mwaka mupya. Bakugamba senga mulogo omukyalira. Bakugamba bannange. Abantu abamu balina kuwulira ng'omuntu azuukidde naye nga tebamanyi yazuukidde atya. Balina kuwulira ng'ennyonyi wagirinnya. Balina kuwulira ng'embaga wagikola. Ayayayaya. In the name of Jesus, the new year will come with the lifting. Omwaka omupya gugenda kujjirako okuyimusibwa mu linnya lya Yesu. Gwe gwatamanyi nti bobeera olubuto luboola. Don't you know that pregnancies don't do certain things? Lubuto lugamba oyo telumwagala. They look at somebody and they don't like them. Ate olumu lukyawa gundi yennyini. Nnyinirwo. Sometimes they even hate their owner. Bamusuubira okitegeera nti sooka kakkane we banaazaala bajja kuddamu bakwagale. They expect you to understand that after birth they shall love you again. Kati nze ndi lubuto baluyita worship house. Now I am pregnant of the worship house. Kati lumanyi oboola. So it has its don'ts. Oyo terumwagala. Doesn't like someone. Kubanga njogera by'amaanyi. Omuntu okugamba ngenda wasa muzungu oli akugamba nga nenda magwe ye tomuyina. You want to marry a white, somebody tells you that you don't even have. Njagula emmotoka nga ne wirubaalo taata oti yagigula. Abantu abo bave mu bulamu bwange. Nkooye ebigambo kati njagala kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda y'ennyonda ya Sayasolwas. I am now in need of the word of the Lord. You shall get healed. Church tejja kugwa. The church will not fail. Abaana bajja kusoma. Your children will go to school. Omulimu ojja gufuna. You will be able to get that job. Kati ngambye 27 March ngenda kuyita family 10 bampeeye million emwemu. Bwombuuza nti omanyiike family 5. Do you know 50 families from the declaration of saying no, I don't. Bantu balowooza tekisoboka. Now I can't be close to people who think it Wano is wokka impossible. wenyimiridde. Just here where I am standing. Singa omuntu omu ayagala Katonda n'omutima gwe gwonna asobola okufuna kaadi najja ku pate nampe million emu. Wano wokka nyinawo abantu 10. Wano wokka. I have 100 people here who can come and Abagala give me Katonda. 100 million shillings. Those people who love the Lord. Wanika omukono bwe bagamba pastor eyo breakfast Katonda nga mulamu nsobola ogibeerako. If you want to be part of that breakfast, the Lord being alive, raise up your hand. Good. Kati sifunyeewo 5. Haven't I got at least 50? Singa nfuna wano abantu 3 ddamu wanika embale ng'ojja kujja ku breakfast. If you think that you can make it for the breakfast, raise up your hand. Ebyaddala so mmwe buli agenda okuzimba ennyumba ya Mukama Katonda akuzimbire future n'abalabe bo May the beewo. Lord build for you a future and let your enemies be astounded. Kale ate bino mbadde ku bya mubiri waliwo n'abamu ng'ayagala kuva ku mwenge naye ng'amuliraanye tamukanya amugamba wa ne jjajja wa jjajja waffe yagunywa. Somebody wants to leave alcohol, but they're reminded of their Waliwo omulala ancestors nga who kept yakoowa obwenzi drinking. tayagala basajja mwebakako namuguyuzinga ayagala afune omu asetolinge naye abamuliraanye bonna bamugamba tosobola munnange obulamu bwakuyiiya afune ow'essimu ofune ow'ennyumba ofune owagundi nekifa nekigenda mugenda. They die and even go to hell out of the advice of the comrades. Bamekanga ebyaddala ne mu ggulu ojja tuuka togenda koma mu How kyaki many zino. of you want to make it to heaven, not just a church? Kati gulekeeyo abagenda mu ggulu balina ebyokunywa bye batanywa, They have drinks that they don't drink. balina engoye ze batambala, They have clothes that they don't balina wear. enviiri ze batasiba, There are hairstyles that they never balina make. ennyumba ze batagenda mu nga loogi, There are certain houses that they go kubanga to like balina lodges ekirooto nti basobola okugenda mu ggulu. because they have a dream that they can go to heaven. Balina n'emikwano gye batakwana. They even have friends that they don't befriend and bring close. Baba tebatuukiridde Not because they are perfect naye people, bagezaako. but because they are trying. Tebasigala waka ku Sande. They don't Buli stay ajja home wano on ku Sande Sunday. n'osaba nsaba tokoma mu Sande service zokka ne mu ggulu otuuke mu service May eyo. you make it in heaven too in the mighty name of Jesus.
naye bw'olira n'abali negative bakugamba wa teri agenda mu ggulu. But the negative people will tell you nobody will Waliwo go to heaven. abagenda. Some people are going to heaven. Nze bannyima visa ne ndowooza nti ez'ennyonyi zigenda nkalu. I failed to get a visa and I thought that the planes leave when they're empty. Kyokka nagenda ozituukamu nga temulina bifo nga mujjudde konze kitegeeza ffe be batawa. Meaning that it is us who are not given visas. Waliwo ebifo bye bategese ekifo kiri mu ggulu kikyo olina okituulamu. There is a place in heaven that is yours. You've got to Gwe, sit in it and occupy it. abalokole temukuba ngalo naye mu ggulu olinayo ekifo kikyo oteeka You okituula have a seat in togenda heaven mu that has to geyeena. occupy. You are not going to hell. Akatebeko tekali mu geyeena, Your seat is akatebeko not in kali mu hell. kifo Your seat- Yesu kye yateekateeka ewakulukuta omubisi gw'enjoki. Positively we say you shall make it to heaven. You shall make it to heaven. Ojja kutuuka mu ggulu. Balengere bakubira motoka na visa mu ngalo ebyeggulu tebabikubira. You will make it to heaven Ojja kutuuka mu ggulu by the blood of the Lamb. olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Saavisi eno ng'eggwanga ngenda basaba buli muntu bw'oba olinayo omutwalo 2, 5, 10 ezo sente nsaba Mukama buli lunaku mwe mba mujja akumpeereyo 5 oziwe church ajja kuwa omukisa nze nsasula amabanja ga church amasannyalaze intaneti TV. So nga mmaliriza As I wind up, ngenda kanyuga abantu abali negative bw'oyagala ennyo okukyalira n'okunyumya. Ate nze mbamanyi nyina wano abantu nga bali negative. Nze nyina wano endiga nga nsobola ogigabira omusumba omulala ku bwereere ne muwa ne ssente. I have sheep here that I can give to another pastor and even add some to them. Kyokka nyina endiga wano nga n'omala ogitwala agannyabo ojja kumpulira ku kyakyo nga pasita wagamba ani gundi bakuyita kubanga buli wonninaana mpulira nga mbuuka mpulira nga nsobola mpulira. Negative thoughts, negative people are 1, 2, 3 gone in 2021. Amen. Kubengalo, if you are gonna live by your word of God. Hallelujah. So, Hallelujah. my brother, Kati muganda wange, now you can carry. kati asobola okusitula. Do it. Now you can carry this, Osobola okwetikka ensawo yo and then you're gonna travel light 2021. n'otambula bulungi ng'oweewuka 2020. Abakunyiiza Mukama Those that yajja upset you, basasula. the Lord will venge them, Atajja basasula. and He shall surely venge them. Bameka oyagala kubeera prosperous How many of you want to be prosperous? and successful? Kitegeeza biri byonna bikanyuge osome Joshua 1:8. Joshua 1:8 is what you should read. It says, Wagamba Joshua 1:8. Yoswa 8. See, in my bag I am light. Ensawo yange wenjirabira wano empewuka. So, do not let this book of the law Kino ekitabo ky'amateeka tokiganyanga. kaliko otalaba kali don't. So everyone I want you to read. Everyone at the screen want to go. Don't let. Want to go? Depart from your meditate on it day and so that you may be careful to do everything written. Kati wulira gwanoonya ssente obugagga amayumba amataka n'obulamu obulungi bw'otaave ku kigambo kya Katonda, then you will be prosperous and successful. Ekigambo kya Katonda bwe kityo bwe kigambye, ne bw'okanyuga ebirala byonna n'osigaza ekigambo kya Katonda ku lulimi lwo n'okirowoozaako. Ku lulimi kitegeeza bwe wandigambye ngenda kufa ogamba sirifa ndiba mulamu nga kyekiri ku lulimi. Ewandigambye naye ebyo nyinza obutafuna mukisa Mukama yagamba nyina pulaani ennungi gy'oli. Bayibuli kigambye nti kibeere ku lulimi lwo. Naye wandifuna accident. Bayibuli egambye ndikuuma amagumba go ne gatemenyeka, ndikuuma nze mmanyi amagenda go n'amadda. Kibeere nga mu kifo ky'okwogera engero n'ebikokyo oyogera kigambo ku lulimi lwo. Ekyokubiri, meditate on it. Kiranga omuwala ali mu love eyeebaka ku buliri n'alowooza ku lulenzi lwe n'agamba luyina akalevu, maama luyina ennyindo, bannanga olulenzi olwo. Kiranga omusajja abeerawo n'alowooza ku mmotoka ye. Olabye omukyala alowooza mwami, omwami alowooza mmotoka. Kakati emmotoka yange eyo ya bbeeyi bannange eddiirw eyo. Kakati Bayibuli egamba enfo kyolowooza nandifa naye nze ebyange byandigaana. Beera nga bw'olowooza ogamba naye Katonda yagamba 2:21 ŋŋenda kubasitulira omutindo.
2021, the Lord said He's going to lift us. yimirira okubira yesu engalo Get zo mu up on your bbanga feet and give the Lord a mighty applause eza above yesu your head. zibeera mu bbanga Give the Lord a mighty applause above your head. haleluya Amen. haleluya osobola ova ku mwenge You can live osobola owona drinking. obwenzi You can be healed from osobola okulinnya adultery. ennyonyi You can board planes. osobola You okufumbirwa gw'oyagala can get married to somebody you love. tofumbirwanga muntu gw'otayagala olwa ssente ofumbirwanga gw'oyagala Get married to somebody that you love. Never get married to somebody you don't love. don't be frustrated Teweetamwa bintu. because you can't find Mr. Right. Don't be. Kubanga Mr. Right tonnamufunda Because your teweetamwa. husband is not changing by your prayers. Don't be frustrated. Throw away frustration Kasuka okwetamwa and become new. ofuuke omuntu Lift your omupya. hands. Emikono gyo ng'ogiwanise waggulu. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in a deep breath and breathe out. A new spirit rests upon you. Mwoyo omupya gw'omulira ku ggwe. You will be successful. Ogenda kukola ebintu biyitemu. Meditate upon his word. Fumiitiriza ku kigambo kya Katonda. Simanyani naye mwenna mugenda kulekana omulundi gumu mugambe nti I forgive you. Kyonna kye kiri. Just shout it. 1, 2, 3. Nkusonyiye. Kale buli muntu eyakosa Katonda y'anaadiringa naye. The Lord shall deal with whoever hurt you. Muwanike emikono. Raise up your hands. Mukama omwaka mupya. This is a new year, O Lord. Buli muntu alowooza ebirowoozo ebibi n'alina abantu abalowooza obubi. To Buli every ali ku person. Spark TV, buli ali ku UBC TV, buli ali ku Dream TV, To buli every- ali ku UBC, buli ali ku Rest TV, buli ali ku Spark TV, buli ali ku Lighthouse TV, buli ali ku Facebook Live, buli ali ku YouTube, buli ali ku Family Radio, buli ali ku NBS TV, ali ku Spark TV, buli ali ku Dream TV, Lighthouse TV, Rest TV. We pray that you throw away every bitterness, unforgiveness, bad thoughts, negative thoughts and negative people. I pray that you shall forgive those. I pray that 2021 will come with a lifting. You will make it. You will not die. Because hope speaks. Faith speaks. So every negative word they've said about you, buli kigambo ekibi kye boogedde ku kyaki eno n'abasumba baayo, waliwo abantu abatukolimira buli lunaku. Obwo bubugembe bujja kufa, bujja kulemererwa, kyaki ejja ggwa, bujja kuswala. Buli muntu nga bali bakwogeddeko ebigambo ebibi, ogenda kuyita omuliro mu ggulu mu ddakiika, mu seconds gubyokye byonna. Gamba fire emirundi 7. Fire! Era fire! Era fire! Era fire! Era fire! Era fire! Fire! Katukube engalo zikusiiwe. Clap your hands unto the Lord. Okay. Buli muntu kwata ensigo ogiwanike embanga eyezimba church. Get a hold of your building seed and raise Omuntu it up. kyasiga kyakungula ayina 5 akwate 5, ayina 10 akwate 10, ayina 2 akwate n'omutwalo. Abooluganda ayina 10 akwate 10 nga Katonda bw'akuwadde. Wanika. Ziwanike ku speed. Nsaba bugagga 2 mugumu. Jime yabagambye services za wano emu etandika saawa 2 ey'okumakya ya luzungu, endala saawa 4 ya luzungu, endala yeno 6, endala ya 8. So service beera ng'ozimanye, you choose your service. Dear Lord, I pray that this money they give to the church to help me pay the bills, buy your Wanda Momuno, to pay the screen, to pay NBS, to put fuel in the generator, because you are generous to the church and God's work. Even those of you abroad, all those of you that are watching all over Uganda on social media, may the good Lord do you good. Because you support the church, may the Lord support you. And in 2021, I declare, Wanika sentence, I declare a lifting in your finances. Because of you, the church runs. May the Lord run your life and your family. I pray you throw away every luggage and keep the word of God. You shall be successful and you shall be prosperous in the name of Jesus Christ. Ebigambo byonna biveeko ofune ekigambo. You shall be prosperous. Kampulire amina satu. Amen. Eyokubiri. Amen. Eyokusatu. Amen.
Walls are falling for my sake. Hey, for my sake. Enemies are crying for my sake. Hey, for my sake. Things are working for my sake. Hey, for my sake. Children of God. Yeah. Children of God. Yeah. Children of God. Yeah. Children of God. Yeah. Children of God, let me hear you shout. Shout. Hallelujah to the Most High. Hallelujah, 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 hallelujah. Onaga, 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 onaga. onaga. Is it working? It's working. 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 Hey, whoosh, whoosh. Children of God. 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 Let me hear you shout. Shout hallelujah to the King Most High. Hallelujah, 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 hallelujah. Onaga. Onaga, 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 Onaga. onaga. Is it working? It's working. 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 Let's go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Yeah. Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Onaga, 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 onaga. onaga. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go. Let's go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Carry me they go, Jehovah carry me they go, they go, they go. Dance for Jesus. Hey, yeah.
onaga, 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 onaga. children of God, Hey. children of God, children of God, children of God, children of God, let me hear you shout, shout hallelujah to the King Most High. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mukama si mulungi, Mukama si wakisa. Genda maaso osinze Mukama. Tata, twagala okusinza amakya g'olwaleero, twagala okutendereza ayi Kabaka, twagala okuwa ekitiibwa ky'okubanga okisaanidde. Tewali alinga ggwe Mukama, tewali akufaanana empologoma ya Yuda. Oli w'amaanyi, Katonda w'abakatonda, osaanidde ekitiibwa n'amatendo ayi Mukama, ogulumizibwe empologoma ya Yuda. Oh! Wali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo byonna binzika, awali omwoyo
byonna bizika. awali Yesu byonna birabye nga bizika awali omusajja ono byonna bizika awali omwoyo wa Mukama endwadde zonna ziyinzika awali Yesu wange byonna biyinzika awali Yesu Yesu byonna bizika. Awali Yesu byonna bizika. awali Yesu Awali Yesu byonna bizika. Awali Yesu byonna bizika. Hallelujah.